on the management of Chitezi. Section 14 as amendment ya KCCA egamba 14B functions of the City Executive Committee ensure implementation of council programs and decisions. So mbadde nsuubira nti eno heading yandibadde the position of the council. Kampala City. Yandibadde ya council nti bakansala bonna batudde ne bakola position. Road mayor nga political head na communicating a position. Ani a communicating a position ya council. Road mayor nga kubanga wali nkusomedde section. Speaker kwamba lendo za speaker. It is by communicating. Speaker nagiisa ne ba council. Road mayor nagitwala ki ngeri adopted by council. Road mayor communicating a position. Ya communicating a position. Kati bwogamba nti issue erinti mukulu Lukwago talina ku reporting bya Central Executive Committee byandibadde bya council. Byandibadde bya council. This is what we resolve. So this position is devoid of council's input. Chituli kye nabadde nkubuuza nti Kampala yafuuka road mayor yasolawo nga bw'ayagala without consulting others ye bw'ayogera buli omu ajogedde nti road mayor takyagenda na mu council era council zazituuza ku YouTube na ku mawulire ayita press conference n'atuuza seekeye n'emwetooloola n'agamba ekibuga kyogedde. Kakati bw'oba oli mu kugamba kyofa yayiseewa gwe n'ebbaluwa yayiseewa. This letter, this position yo yayiseewa. And I don't know why Gigi yetanoonyereza ku bbaluwa zino. Naye baginoonyerezeeko yo, is it a city position? Did it go through council? Ina input. Bw'ogamba nti kyofa ayina ettaka lyabadde atembeeta lya biliyoni 14. Kitegeeza naawe oyina by'oyina ly'omanye ery'essente erya biliyoni erya miliyoni 10 oba 5. Bwe baali bagula ddundu road mayor muwulirako complaininga ku procurement ya ddundu. Have you heard it anywhere? Bwe baali balambula ddundu yeyekka mu baaliyo kwolu eyali amanyi boundary z'ettaka. Walaba agenda wa neighbor. But yenga road mayor yali out okugenda agambe council ey'Mukono municipality oba Mukono district bakole due diligence bagambe tugenda gula ettaka lyenkana bweriti ne bweriti papasi yeeno. We lost that money. Road mayor is aware. We can't use that land. Yes, it did don't. We can't use it. It was procured. He was aware. And he knew the boundaries. Yes, sente zafa. Lwaki musobola kulikoze? Ate kati bagula ettaka mu kifo ekiri gazetted for residential area. Bo olw'okuba baafuna ettaka bo ne bagamba tuguze ekizibu kyabwe kyali kyakugula ttaka. Papasi y'ettaka. Nkubuuza tuli alindako. We are asking logical questions. So bw'oba okyataakinga equally do the same. Nti wagula ettaka walina okukola due diligence. Anti uliriza ngenda kuddira kukyala Namboozi atoyina information tugenda ku by'e Kampala ekitali si kituufu atoyogera ku by'e Mukono. Nkubuuza kakati bwe muba bakola due diligence kankubuuze bwe baba bakola due diligence ng'ettaka ligenda kukozebwa ku kasasiro lwaki mwagaana kasasiro? Let me tell you. Lwaki mwagaana kasasiro? Information gyenkuwa eri ku the extent egamba nti n'ettaka eryo liri gazetted nga residential area. Era ne mu report yaffe tekiri quoted anywhere. Ekintu ekiri wali era ekiri mentioned even in this report
is resistance of the public. Naye anti ekyo kyegamba kati kyenakugambye mutala nambozi omuntu bw'aba mulwadde wa mutwe togamba nti mulwadde wa lubuto wadde bonna bulwadde kale kati saba nongosemu honorable Nambozi report ya committee ya parliament tebeera final exactly anti nkubulira kakati what are the source of information do you have on protection if there is resistance then send you mukono gama never go gazetted yes Linda saba obudde bere bwa mukulu bulora bantu listen I am saying these are logical questions. Yes. Equally, if you want to attack a logical question, you must be logical. Mbuuza nti bwe muba mwagula ettaka ne mukola due diligence nga lyakuyiwako kasasiro ripooti n'egamba wano wakkirizibwa ne musasula ssente lwaki temuyiwaayo kasasiro? That's another question. That's what I am asking. So mukuli road mayor bwadda wano n'agamba mbu eyo yo bwe yali procured ng'ali part of nga teyakweringa bibuuzo bino nga ye tali mu kwataake nga bakola procurement eyo nga ali nanirigalite kuba tebakola gundi tebakola due diligence naye yali mu boundary kale mbuuza kakati njagala kugenda wa minisita obudde butwala ayina byagala okwanikola lindako katono wadde seconds asatu ani ayagala okwanikola minisita najagala okutereza kale mu second asatu ngende wa minisita kyetwagala okubuuza waneeno sekyenjagala tutunuuliremu bano bannabyabufuzi bano ba technical they are all not honest to Ugandans. They are not honest ku bantu be baweereza. Lord Mayor bw'ataaka wanaakuba enduulu bw'asanga kolida wali olujjo oluggule ng'asirika ng'ayingira wasanga oluggale kaakati. So why don't he nga ye lwaki ta respecting a council? Has he ever going to council okuexplaininga biki bino ebigenda mu maaso? Kakati ye bw'aba talina respect eri council. Okay. How does he expect abalala ate bo bamuwe respect? Buli omu ayita wasanze. They are all trespassing everywhere. Honorable Minister Chofa tugabye mu bitonotono bye tulaba kuwano ng'olungamye ku byowulidde ndabye abakulu wano bagamba ekitusumbwa political leadership ne byowulidde bye tubadde twogera mu kuddamu ko Honorable Minister. Bukulu Honorable Kabanda ndowooza negundi almost bakamalayize buki naye njagala kuyamba Honorable Nambuze bw'aba yaze spirit abo babiri tumulabisa ekisooka Jospongo eyo ye company gye boogerako eyeggana tulina company card eziri ekipeeti tunazi studies GTS feasibility study engineering study and so on etuliko simanyi oba Lord Mayor ddala bw'abanga nga bwe yeegira nze munamateeka amanyi nnyo oba nayo contract ya Jospongo eri signed bw'oleeta company the issue was kirabe olwo olukaluka twatwayo company ssatu the world industry bagita zioni Korea ziri eyo buli omu agamba okay tulage enteekateekayo difference eriwo nti company ya Jospongo yo ogiraba nti erina solution eri tenable bali bannaffe abalala bali biro by'amasannyalaze waste to energy kinene new than waste for energy kikyali kiwanvu wano waffe mu Uganda kati ekyokubiri tewali ssente ziri ze bayita emergency response Jospongo zegenda kukozesaako n'ekikumi ebyo another topic kati saagala abantu abo ababiri babuzeebuze bannayuganda kubalawo kye babadde banoonya awo tukyofa tuba tumumaze muswadde ekyokusatu Lord Mayor bw'agamba nti agoberera amateeka omukulu yabagambye nti Lord Mayor alina emmotoka kituufu ebimu akakolera Lord Mayor okuva enajja mu ntebe ku making sure nti alivinga a comfortable life
era netuka nepromisinga omusaala gwe netugusasula musajja wa Katonda netugira netumugulira emmotoka ennungi. Amateeka gavumenti gakugamba bw'ofuna ekidduka ekipya osaayo ekidduka ekikadde. For the first time nalabye omukozi wa gavumenti oba public servant oba politician leader ng'alembera emmotoka ya gavumenti ng'agamba nze nasooka okubeera road mayor eni emmotoka yasooka okuntambuza n'olwekyo souvenir yange nina egiteeka mu luggya lwange. Oyo ye munnamateeka era oyo yagoberera amateeka era kyofa tagoberera amateeka. Tunawulira ebizibu byonna okuba ebyagwa. Simanyira lwaki kanso tendaba nakumuvinga ku impeachinga road mayor because katadoginze kanso ezigenda 8 taleeta biteeso mu kanso ali mu kuyombagana na kanso. Anse mbugamba tuwe lipoota gwe nga gwe kyawa omulimu kalabalaba waffe naye kinuma road mayor mwe kyemutamanyi mu 2022 bakola gye bayita amendment ne bamuggyako obwa sipiika era namala kujja almost 2 years ne ba sipiika omwe muli ne Honorable Kawali yasooka okubeera sipiika okufuna omusaala gwe. Omwami yonga ekintu yakiremesa baba alimba nekyeyangamba paka tubijeno bwe yatukola ki bwe yatuwabula of what to do netugenda netuddamu netukola amendment of that section okusobola n'okusasula basipiika omusaala. Naye ng'ekimuluma nti bamuggyako paweri kati ye omukulu alowooza ye Kampala naye nti alina okumanya nti Kampala ng'ogyeko biro byonna authority biki tekyuka nnyo resemblance ya district yalitegedde nti chairman 5 akomawa gundi akomawa tutegedde nti osobola okubeera spokesperson wa district kale katugambye yali baddenga official spokesperson wa KCCA naye byoyogera bivaawa kati adidde obuyinza bwa kanso n'abubba kati atandise ku communicating nga seeka ate seeke yeye kubanga ye bw'abeera mu meeting ne bateesa yaleeta biragiro bye. Minister katono nnyo nga tonava ku simu titaata era tewali era ng'oyagala bakugobe ku executive yanukula omuddemu omuwakanye omugazi ekyo kyekisoboka enkeera bajja kufa yalinga bwamu tawabulwa ye n'atagambwako kakati byaddamu abantu Museveni biki ebyo bye byabujjo kakati njagala okukola ekintu kimu Zambaali wanje bwe tujjukira omugenzi Stebaana yakola era ndowooza bwe tulaba ku emyala gye basooka n'okukola twali buto nga tugira mu kibuga omwo twesoma naye ng'olaba Sebaana n'olaba nti KCC etambula KCC ndowooza by then bw'olaba omugenzi Sebaggala Haji ate soga omusajja aleeta kino n'abantu n'abatirawo waka spaces n'abagamba buli omu agende n'akaveera waka emyaka 15 gattako nagiri 5 gy'emyaka 2 Mwami Lukwago nambuuzi gwe looya wa Mwami Lukwago kati ku kyeno tugenda mujjukirako tutya tuli bwe tuti yofa yayawukanirawo ne Mwami Lukwago lwavo abroad nze bwe nagenda abroad bino byonna bye baakyuzinga naleeta benchmark report n'enjimuwa Mwami Lukwago nze n'okumususpendinga ngamba sikyaddamu kukiriyalinga era ewange taleetayo mpapula era kati yabadde alina okutambula naye olw'okuba kimanyi nti ajja titaliwo tasobola kuleeta mpapula zinzimukiriyalinga atambule kubanga Minister agambye omuwaayidde era agenda kukuwawaabira olina by'omuwaayidde agambye nti agenda Lord Mayor ajja kutwala mu kkooti olina by'omuwaayidde ku bikwatagana bya ssente najja kukuwawaabira nzija ku kanooti kali ketwaleeta nako yampaabira ne mugamba ddala Lord Mayor weegaana nti tobadde nankolagana ne anko simanyi misango gye nina ne Lord Mayor tegimanyi bulungi nso kuba inajja Lord Mayor yampaabira nga wakaita emyezi 2 so kati ebyo byo bikulu n'ebyenjagwedde waliwo kyemuwaayira kati ne mugamba leeta back to office report kuba bwe tugenda ne tubenchmarkinga osanga Sega yali atuyambyeko nga bw'agenda mweze abani simanyi meeting zi climate biki ate jjukira yagenda yekka yali badde atugamba nti bannange abeegundi bakola bwe bati naye Lord Mayor talina moral authority esavinga bannakampala ye moral authority yeerikkiriya nti balemese balabise yayiseewo wano NRM ekoze eki eremeddwa kale neyanza nnyo Honorable Minister neyanza nnyo neyazenge olw'obudde bwo ku procurement lindamu
Lord Mayor wali omulideko nga complaininga ku procurement ya Usafi yatwala simanyi 50 billion. Yali tagiraba. Usafi bagikozesa. Lwaki akatala ako tekatambula? Bino ebintu byakola mu maaso ge. Then easy face. Kakati bwe tugamba omuntu tigenda ostadinge nalabye nti hold the contract. Eya feasibility study ziriyo company mukaaga zonna zisoma kiteezi. What do we do? Tekendire. Lord Mayor, anyway, bino ebya budget sijja muwaayiriza biwanvu nnyo. Tabibeera mu kiwanvu. Kubanga tayagala obudde obutabulina. Kiteezi maama Namboozi tali 4.1 billion. Tali 4 billion 100 million. Ali 3.1 billion. Ezo ze nina mu budget ze ndaba ze babawa. Kati zino ezemmwe mumanyi gye muzijja ne mwami Lukwago. Ninange propeti awaayiriza. Oba mu Lopeti Lord Mayor yagana okuzaayo emmotoka enkadde eri agiwe waakiri deputy we agikozese. Si bituufu waliwo kyagamba nti Honorable Minister nja kuzzaako wano bikyali biwanvu ddala kyentegeddemu nja kuzzaako ku wano. Naye mbadde mbasaba Munambooze lawyer wa Lord Mayor saawa eno atuleko naye aswaleko agambe nga nze bwe nkoze mukono. Abe ne munnange abeeko kyakola mu Kampala tetuli mujjukirako naye Lord Mayor agenda kuva ku maapu y'e Kampala amazima ga Katonda tebamujjukirako kulwanagana ne baminisita okuggyako nze amulemye endikakogeka ku kkubo. Kale. Bonna buli minisita ebyo bagenda mubala kuba na Kampala bagala kumanya Lord Mayor otuyambye emyaka 15 nga tukukwasizza ekintu. Osose kweyita kati kaweewo kakati oba kagabi kakati ofuseka ku kale minisita njala okwebaza nnyo nnyini ddala olw'obudde bwo tujja kwongera okuyita obeeko ebirala byogera okulungamya kyatukoze bubi nti obudde bwakkute ne tusigala naawe ku ssimu naye weebale ensonga zituuse mu dakiika emu Ssaalongo Jeriyas Lukwago nga okubira mu byowulidde kubanga obudde buntwala Lord Mayor. Oh, okay. Lord Mayor ndowooza eddoboozi lyo ligizeemuko tugenda okulifuna lw'omusana mu ddakiika emu nga tukubira. Isi mukuru Lukwago agambe bamuwa akatambi but you see in politics bwolira bwoli ng'agamba nze kooti then waliwo kyaba akavalinga. You see barometer kasa mmeme is about an exchange of ideas that effena tuli lwa grace tuli lwa kisa chwala wabadde ayogera ku family y'omukulu head of state ngayogera n'amanya gaabwe Museveni, the first lady, General Muhoozi, we yali wabalwabo finally naga totuletera kasasiro eyo akatana yeba mulumbe because akoze ekigambo kasasiro namusesemya engu esente z'oluguudo. You heard about that? Nti yasesemya chofa ku nsimbi z'oluguudo eza World Bank. That term means minister yali abye. Kakati naye minister agenda amuteekemu emiguwa. Omuwadde right of response. Ayanukodde katakiddanga mukutiisatiisa abantu. It is mpisa mbi nnyo si bugunjufu if it's debate nga singa government temuwadde right of response that would make sense. Ate mbaatiisatiisa nze tantiisatiisa because ndikwekisa kya Katonda. But I don't also agree with the minister bw'agamba nti mukulu Lukwago Usafi tayomba. Procurement ya Usafi market mukulu Lukwago tayomba because he's implying sente baziba. Therefore Lukwago maybe oba yali oba tayali. No, if it was bwabanga waliwo obubbi, and I remember Lukwago made sufficient noise on Usafi
and was bypassed severally. But okuzayo moroka akikole mangu. Toyina kuparkinga moroka ya government. Oba yagala convoy asala amagezi amalala ngebyendaba but moroka za government azize. By the way, even neteka ligamba by 5 moroka ya government oyina okugita. Did you know that? Nomuchana okumaliriza. Mukuru Bulora mu Dachikemu. Nze mulindowooza mwami Lukwago bw'aba nzikiriza nti waliwo fault ku side zonna technical political ne mu baminister mulimu issues. There is poor communication amongst all of them. Nebyo nanga babikola bamanye nti balina gwe babbira obudde, balina gwe bonoonera obudde, balina gwe batafaako ate nga gwe balina okukolerera. So oli bw'atuula mu office ya Lord Mayor ng'ayagala yeebeera satisfied other than the people, technical negamba for as long as to pleasing Lord Mayor ne Sekeye, minister n'agamba nti oyo wabyabufuzi tujja mu bypassinga. At the end of the day wabaawo victim, and victim be bano abantu abafa, victim be bantu abeetaaga service, victim be bantu lwaki muli mu office. You are not in office for yourselves. You are there on behalf of those you serve others. Lord Mayor mu Dachikemu obudde buntwala kufune bulungi ka Dachikemu ng'okubira ku byowulidde n'ekiro nga bwetambudde. Dachikemu ejja kunkaluubiriramu kubanga wayungudde amagye. Olese Kyofatogabye, olese Lwomushana, olese Kabanda, olese Bulora, bonna boogedde bye boogedde. Anyway, ekirungi kya byonna nti bannayuganda balaba sibazze buzi wano bonna babadde tubeera nabo ebbanga lyonna ebisinga babimanyi seetaaga kuddaawo kwennyonnyolako. N'ekyokubiri nti programu eno endaze obuzito bw'ensonga eno era tugenda kwongeramu maanyi. Olaba bayungudde bana bonna bajje balumbe Lukwago. Next time bajja kuyungula 10. Ate era ng'obawulira ne ku muzindalo tebaagala kuvaako. Olaba batuuse kyebatannangidde olwaleero. Manyi luli Balwomushana ne Kabanda bannangira n'entebe mwentudde eno. Naye olwaleero batuuse n'okunnangira emmotoka. Emotoka eri mu parking ku City Hall. Eri mu parkyard, mu parking ku City Hall. We parkinze. Naye baginangira azifu nti olira kibaluma. No banangira n'emmotoka. Ala? Banangira n'emmotoka empya gye nnina twakuwa. Ekinnumyemu mu kyo kwe kunnengeza okutuuka awo Lord Mayor w'ekibuga Kabanda oyo wolole wa muhozi Piero yu Lwomushana gwe bapangisa buli Tuesday jangwa okole conspiracy jangole bulono nono ne bamuwane kasasiro wuno Kyofatogabye musajja wattu oyo kamuleke nsimu ivuga ala tukulaba omulodi tukugobera bulungi. Omulodi kwoli sebo kwoli bulungi omulodi tukugobera sebo banti olwaleero kye batannangidde nga tebakimanyi bemaze ggoga ne bannangira buli kimu. Naye ezo ffe twabimanyira occupational hazards bw'oba olwanyisa family rule ebyo byebibeerawo nti bw'oba ne family emu Yoweri Kaguta Museveni family erimu mutabani we Muhoozi, mukyala we Janet Museveni, muganda we Sali Musale, abakoba Muhoozi, ba Lwabwogo, bano baani bonna nga family eyina abakozi baayo abo oyo Bulora babo bagundi abo oyo Kyofatogabye yava wali namunkekeera mukozi wa Sali Musale abo ba Lwomushana ajjaawo n'atonyeza buli lwakubiri kati omulimu guyingidde. Kakati ebyo bigumira n'omanya nti bano abakozi ba famire bo kye bajja byebyo okutuuka okundebula ne batuuka ne ku mmotoka bannangira nti olina emmotoka ng'epaakinze nno ku City Hall wali weeri eyo enkadde gye boogerako epaakinze ku City Hall wano wentudde n'alibadde ndi Kololo nga Lord Mayor
ye wali amakaga wa road mayor je gatekedde okubeera agawambibwa n'enguma n'embeera wano eno ennyumba yage bagipangisa milioni 2 buli mwezi nayo baginnangira n'akatebe ketuddemu ne bakannangira n'akamotoka akalala ke bakagula kwegamba n'obeera nga mutuli mu nsi Kaguta ndi family tufudde baddu kale omulodi tujoze nnyo n'atuuka Kabanda nti bwe ngugamba nti mutujoze nnyo Yoweri Kaguta Museveni ne family yo ne baganda bo mutujoze mbu gwe Lukwago toyina manifesto ye Museveni ye Kaguta so tulabye nnyo omulodi lino naye tetujja kuggwamu maanyi omulodi twagala okwebaza olwobudde bwo otokanga bwe mulowooza era kimpadde essuubi okusinziira ku kye bakoze olwaleero bwe baba nga bayungudde banna kindaze amaanyi n'obuzito bw'ensonga eno ne kye tuteekeddwa okugenda mu maaso okukola nga bayungudde banna bajje balumbe Lukwago omulodi obudde bukutte ensonga katono nnyo neyanze ku omulodi yes mumpeeyo eddakiika 2 bayogedde ebintu bingi omulodi obudde bunkutte emu omulodi eddakiika 2 bweziti naye nja kubasaba nti puroguramu eno mujja kugitta bwe nabaga y'abantu kujja kulebulabulebuzi batyo ne bagenda nga tebadda ku nsonga kakati kino kye boogera Lukwago ku kyenguudo waliwo ekyo Kabanda kyayogedde siyinza kukirekaawo Lukwago teyagenda na kulonkinga nguudo abo enguudo Greater Kampala Metropolitan Area abo baminisita ba Kampala era bajjako $18 million 18 bwe bumbi 66 ne bagamba ezo zigenze ku capacity building era nazo za political mobilization kakati gwe n'ogenda wali obeeremu ekyo bw'okuba enduulu n'ogenda n'oloopa mu parliament n'oloopa ewa igigi n'oloopa mu kooti mbuoyo yafuuka wakuloopa oyo alwana bulwanyi oyo talina manifesito neebuuza nti kakati gwe ate naabikoze bye tumugamba nti biibino kati nga zino ensonga zeetadde mu ddiiro zonna tebazikonyeeko olwaleero lipooti ya parliament gye bagamba nti oba Medad Segono olw'okubanga mukoddomi wange patina wange mu chambers mbu ye yagikoze muki tebayogera ku lipooti ya parliament ne findings zaayo MP bonna abali mu parliament ne bagiyisa lipooti awamu ne bamala ne bagiyisa bonna n'olyoka ovaayo n'ogamba nti eyo lipooti ya Lukwago nze ate atudde mu parliament Bulola Lukwago yawamba kanso tagenze mu kanso sebo tokimanyiiko nti ndi road mayor siri kansala tokimanyi nti nga road mayor nyina cabinet nja kusomesa amateeka nti wabeerawo parliament ne cabinet ne executive nga bw'obeera nti ku central government wabeerawo executive ne parliament president w'eggwanga asiiba mu parliament wakisangawo mu nsi yonna kanso y'abakansala ne speaker once in a while bwe kiba kyetaagisizza road mayor mba njagendayo naye nekyokubiri kyoteekeddwa okumanya nti bino byennyini byempushinga nti leeta lipooti ya igigi tulinde lipooti ya parliament tufune lipooti ya cabinet mugireete tugitwale mu kanso lipooti ya cabinet tennafuluma ne sente ze basuubiza obuwumbi 16 tezinnafuluma nakyo kyennyini tubagamba nti tuzitwale mu saala nakozesa lulimi lwakutematema tukole appropriation kubanga okutematema eba ddiiru appropriation ensaasanya yazo etwalibwe mu kanso kakati nwana eve mu cabinet mugamba nti Lukwago alwanira naye mugabano munyago nti sina mu cabinet actually mu ministry gye batudde buno buwumbi 2.5 bugende ku mobilization era batuse n'okunjerega munaawe mwoli ne bameeya bawalala mwebali okukumanyira kulengeza nga gwe Lukyova tugabye ne yagitimisa Kabanda mutudde mu ofiisi zammwe mutematema mugambe nti ezo zone ezo nezoli lwaki esente za emergency zina genda ku emergency mu kanso omulodi njagala okwebaza neyanza nnyo neyanzege tebijja kuggwa obudde bulijjo bwe butukwata naye balinyo balidde omulodi wa Kampala Saro Gajiriya Lukwago tujja kwogera okufuna ensonga tuzitegedde bimu tubifunye naye obudde bututwala misinde kigambo kimondole Kabanda nvaako kisembayo ani tannaba watambudde bwoti muwe gondagira muwe watambudde bwoti
lulinze nze nasembyeyo yogera Honorable Namboze wetubala tumaliza wale nnyo ssebo nze ekintu kyendaba ekigenda wano mu maaso kiri kimu. Unfortunately ebintu bino we bimala ne bikomawo nga bye twali twogera bye bituufu tewaba abantu tetufuna mukisa bakomyawo bagamba nti gwe nagamba ki. Bwe twali twogera wano nga bagamba mbu SFC ezze kukola enguudo biki ne tubalaga ebituli ebirimu era baleeta wano mwami Luyimbazo oyo kati ali mu kkomera n'atujereka nnyo wano ffe bwe tutategeera naye era oluvannyuma kyazooka nti bye twali twogera bye bituufu. Kati ekizibu nno bw'oba olwani omukulembeze yenna political leader tokwata ngoye n'okkirira nti ogenda oyoleza abantu nti oba mwami Bulola nti ogenda n'otema ebikata mu maka g'abantu n'obabyalira amalagala. Ba political leaders omulimu gwabwe bagukola bwe bati. One, planning. Lord Mayor ne batuula ne bakola budget ne bateekamu ssente za kiteezi ne bateekawo ne plan eyo neeyita mu kanso. Two, accountability. Nti oleeta kampuni mwagiranze wano nawandiika minority report nga baleeta kikampuni ku Lusegere batimbu bakireeta kuzimba Lubowa era ne bagamba kati gwe Namboze obadde musize bweru ne bakujanjaba toyagala ddagala alijje wano. Bagamba nti eddwaliro liriggwera mu myaka 2 bo ne balimalamu emyaka 8 ne balitukwasa kati ku ssaawa eno tewali ddwaliro. Naye ekyennaku tetubaayo na mukisa gukomawo wano okugamba nti kyofa togabye kampuni gye wali oyogerera eruwa. Era nze okusinziira ku maanyi gendabye kampuni eno Jespongo si yeggana yewana ekazo wano era emisana ojja gisangako omanyi waliwo lumu baleeta abantu okukola oluguudo lw'ekatosi omusajja ye Joseph Ajeponga nkugambye ojja musanga nga oyo Japongo weewano kazo wano oba Mitoma nga nona mumanyi kakati nga naawe omumanyi njagala nkubuulire ggwe omusajja bamuleetawo ne bamugamba agenda kukola luguudo lw'ekatosi oluguudo lw'ekatosi okukakana bwe bati bamaze okulya ssente bwe tugenda okwetegereza nti bannange ono si ye kampuni eri gye babadde bakola ki bagamba nga bayongeramu ennyukuta emu. N'olwekyo olutalo lw'okulwanyisa accountability bantu baffe twagala baleme kutubuzaabuza. Ekintu kiri very clear nti kiteezi tekyagwa nga tekiraze kyalaga. Waliwo amabaluwa mangi agaavuddeyo nga galaga nti kiteezi yalaga. Kale Abantu abaafa basaddaakibwa busaddaakibwa n'abamu emirambo gyabwe gikyali awo kubanga bano bajja bawooninga ne ssente ne bajja nga bazisaba buli lunaku kubanga bikwata ku bantu ba bulijjo ebeera ne funded priority nga abantu ssente bazifulumiza mu political mobilization muki kati twewoze ssente ezo z'owulira eza infrastructure development nkubuulira infrastructure development ezo ssente z'owulira n'owulira nga bukyanga ssente tuzeewola twatandise osasula looni naye eri ku ground teriyo wadde wiribalo ya kolas naye abantu bali eno Kampala batematema $1 million 18 obuwumbi 66 bagenda ku mobilization n'olwekyo ssebo nze njagala gamba ekintu kimu nti interest eno eragibwa bannakampala njagala mumanye no abantu tebajja kufanga bufi abo abafudde ekiteezi ne muteeka mu gundi ne muyiwako ettaka abantu babagamba nti ate ssente mubbanzibe ate muba blackmailinga ekintu kikyamu era kyofa togabye ebyo byoleetereza emukono ffe tetujja kubikkiriza kubanga kati basazeewo obubbi obwo batandika ate kati obwexportinga to the metropolitan municipalities tujja kukikkiriza bazze kukaladifiru kaffe kamu ono yagambye tayagala kwogera ebiseera byembyogeremu tewawulidde yagambye nti ekifo kyange kiwemu Namboze tewawulidde lwaki kakati onnemesa okwogera yagambye sigenda kwogera wa mu Namboze ate kakati gwonsirisa ate nga nze nina byenjogera yagambye mwami Kabanda nti n'obudde buwemu Namboze nze sigenda ate kakati onnemesa okola contribution onnemesa kiki kyogenderera otuusa obudde bumpeddekola Namboze bw'owulidde yeegaana
muki yagambye nti ekisera kyange kiweemu Nambooze and I'm using that time era kabanda bwagambye mwebazizza manyi programu mudatikemu ebeeramu syndicate bweba egenda okuggwa ate syndicate ki sigwa wangambye nti bampe njogere maama wangambye bampe obudde ate mbweyanziza ate kakati onnemesa ndadde nsaba njogere kakati nzikiriza mpunzike kyembadde mpunzika omaze okuwunzika ekizibu ky'e Kampala ekyagwa ekiteezi bakirese mukono tetulinaawo space wadde ettaka lyonna ebisaaniiko nga bwolaba 2500 tons of garbage kuyiika 4 tetujja kulinda bantu bamale kufa mukono oba sente zino zize ekifo ky'okuzitematemala mawoofiisi twagala bagule ettaka babawonye ekizibu abantu baleme kumala ate kitegerekesa bagule ettaka babawonye ekizibu mukulu kabala kyendabye olwaleero katugenda ku nsonga ensonga genda ku nsonga kiri kyawedde kyendabye olwaleero obwedda bogera procurement KCCA ettaka tetutegeddere kati abo procurement aba KCCA bakukwata Lukwago wakukwata bayingire kkomera kubanga amateeka bagamba nti bw'obanga oyina facility nga oyagala kugiwaayo eri gavumenti egipangise gwe si gwe ayina ate okuba nga ogikozesa Lukwago Kampala yanoonya ennyumba ya Lord Mayor mwana asula yagaanira ennyumba ya Lord Mayor biteeke makuba amatuufu I'm giving him information egifunye yagigaanira bagaanira ennyumba ya Lord Mayor yalina kubeera yalinako ne ku komiti ya parliament yagenda n'etuula okukiro why don't you want us to listen to him ate gwe si gwe wiipuye wawana Kampala this is a debate yali enoonya n'ayogera lwaki ankangakanga Kampala yakeera ku makya n'enoonya ennyumba Lord Mayor wayina okubeera era nga bajeti yaabwe ya miliyoni meka 2 n'agamba temunoonya walala nze mupangise eyange nze mwemba nsula nga bwatyo bwagamba ate asula mweriwo yakyogedde agambye bapangisa ennyumba yange miliyoni 2 nsulemu nga Lord Mayor naye nga nyina kusula kololo kati procurement process eba ntuufu gwe kennyini banoonya nnyumba ate wawaayo yiyo muziwenzi okoze point eyo eyo yali ntuufu eyo yali ntuufu talina buzibu